amanya ndobozi wa mtemu SMX representing straight out SMX media. Stories abana nzikoze yes ziwerako story nga satunya naye mumanye ensonga lwaki ndi mukubera nga nzikola nawe ali eyo olineta fadi watadeko kubera nga banina abana basituka. Yes, despite the fact mbu Alex Mukulu yayogedde be yayogedde naye amanyi ga Katondo manyi gasinzira ne mukizikiza byone gakumaye ekitangala ekibi oluso olumu kyekiviramu omukiso manyi bagamba ku nseno teriyo kintu kibi completely 100% bagamba ekyo kya 100% kibi olaba n'okufa ko tandigambye mu okusembayo ng'obubi okufa omuntu wafa abeera aferidde ddala naye nako okufa naye waliwo abantu abafunamu obulungi mu kufa. Quick example ngenda kuwanira ya Tanzania. President wa Tanzania we yafa vice president nafuna tukatonza gamba vice president yali vice president wa Tanzania oyo omukyala gwe bafula president kati mbo kufati yakufunamu olaba okufa kubere blessing in disguise ku bantu abamu oba abalala bana abana oluvanyuma lwa Alex Mukulu okubagamba mbu bawunya. Yes, lyabadde kubo lyabwe ly'okubeera nti lyabajja mu limelight bajja mu celebrity life gye babadde bayagala bajja ekiroto kyabwe kituukiridde very fast compared to nerye yabandiise okubeera nga bayolesa ekitone kubanga speed kwe batwalira yolesa ekitone tebanafuna na winner banji bagenda ba disqualified banji bagenda bajja banji bagenda ba eliminating ne banene bagambye mbu bawunya nga bajidde ku stages ezisooka just contesting laba yate already basoseyo n'agenda okubeera winner wa yolesa ekitone ndoza mu kirabye already Bruno K abawadde kubo abantu ne batandikira ku Bruno K we yabaweredde kubo okubeera nga babuildinga kunange SMX kyenkola kwe kubeera nga nkola stories abana abantu basobole okubeera nga babategira face zaabwe zibayingire mito bana balaba mu video z'abantu bategere mbu bebe abavubuka abawunya naye nga kati sisubira mbu bakyawunya kubanga bana mukisa baba wadde dazi deodorant banji undoza bali kompi na kufuka ba brand ambassador ba deodorant company nayo singe badde yeyo nga yeje uli abane mu gwange lya Uganda bange inawo branch omanyi wano mu Uganda tuzana okubera nga tetwekola ya deodorant yaffe yonna ne branch baba branch ya deodorant eyo mulembe wano mu gwange lya Uganda zenga manager wadidukiridde mangu nnyo bana abana nibabera ba brand ambassador ba deodorant yo kubanga abawunya we bagiye kuba ne bataddamu kuwunya that means deodorant yo ekolera ddala wani bawadde omulimu naye kati laba abana nga we bafaanana abana abavudde mu kyalo nga bonna balinga we bafaanana nga bafaanana nga we bayagala labayo Alex Mukulu kyabakoledde kuva kwa Alex Mukulu yabavumye ensi yonna yabategedde kyokka ng'oli aim y'okubavuma yabadde yakubeera nga abakakanya nga kwegamba yabadde motivatings ne bagwamu essuubi mu kubeera nga abagamba muwunya kuswalizibwa mu nsi yonna naye mu kifo ky'okuswala mu nsi yonna laba yate ekitangala we kibaakidde kati laba abaana nga we bafaana kati simanyi na muntu oli akigendererwa kye oba kyabadde ki naye kyonna kyekiri tumwebazaako kimu okubeera nti nera yatuwadde ekkubo oba abaana bwe yabawadde ekkubo mu nsonga y'okubeera mbu yabadde abavuma naye mu nsonga eyo n'abaweramu ekkubo. Ngenda sigala nku updatinga ku stories abaana paka ne video ya Bruno K gye bagenda okubeera nga bakola gye bagenda okubeeramu nga badansa gye banabeeramu nayo gya beera nga njikuleetera kyonna okola kiri simple okubeera nga subscribing ano ku SMX Media tojja kubeera nga missing updates ndala nga zino. SMX I sign out.